course tuwatolekedde ekyatulese kano kavudde mu EMMY Video Center level eyokutaano edduuka liba namba 8 Entebbe Productions. Zumbalu chechi Zumbalu yani Chifound time bwachiki ono ye Zumba Miss Maria akati abakulu nga bajja begeyamu bamunenge gye bagobye Miss Maria simo bembere egenda kubeera ekya kugundi wano kiwano mukola kimuga yabiti owezi wano ko musango nyima ne nobatondera mu ngajagera akana katayina kusamuza sinzo kale kono omusajja ayagala tufuula misota okumugwa aha mwe twala gwesemera ategwe katete gwe fula kamanda ini chifu gwe wakuba yakupa akabina oyasamengere bambira babwakuba obwanimbo Zero mutima bibadage mukama Muga ya Faizo okuva mu EMMY Video Center ensibuko y'ebina Uganda. What do you want? akawago kanuma EMMY Video Center Orphan. hani nzenga bonda level yokutaano edduuka liba namba 8 basoka bamutega embulugunya Zumba luno wa kuyiyiza nasoka aje kabba omayoko ya ngembazi kuzitowa agereko yanga Zumbalu nasanyalala Zumba webelelemu nasoka akwata ekide nakimukubira oba bamuwadde biki naye abalaba naye simanyi kanaava wano wabula katimbishe kubira ddala katimbishe aba awo kyabishe Zumbalu ku 0756 abera Kevo kuva mu Kevo's Production. Okay, yes, ya buterevu munabusoga munayiganga munayidinda kamuli buwenge mwena ndibategeeza banabusoga bana bacha abazinga nendoma netu waliwo ekiyaka ekimaze okuyidda aye tulibonanga ono tinango byono nango byali n'ebisambi ebinirira otise muyembe buti amaka g'emizimu buti ne firimu yaife emaze okuyidda okuva mu 12 Star Universal Pictures wamu na Blast Studios n'abakuleeteyire sooka obona ekiyaka baba gemyeku aye nani angemye enumba njitya buti ayagala ogenda obeerekewo nendo gye kubenga keyo omwana otaliyo oyidi mukairewe azirayo aye nendo gye obenga kweyo naye oli bulungi aye kiwe olingirira otise ki kumbe balikoba wano olira oba tolire inairo onalumuka ezirayo olumukira bweba kukobera amaka g'emisimu ni gano oba ozirayo ojja oba ojja kufa baba tuyida kwita mulala ku mulala jaboyoya nani ayidye amaka g'emisimu n'ensonga buti aye muga ya Faizo alimu eno okuva mu 12 Star Pictures na Blast Studios amaka g'emizimu bagalese aye nga Geoffrey King cinematography bakobera na kiyinja alimu soko bone eno yenda wafuna ku kopiyo funa kopiyo buti amaze okuyida. Yesu tugende maso atende tukashoke tulengere kalankano katono nnyo 12 Star Universal Pictures kutusako bano bakafulu bebina Uganda ku mulundi guno balese ekiwoomereze tukyalengera kalango kayo ene wagidwa asenga ne kojja mikolo masulita era nga tukuletedde firimu ey'omulembe omuli abazanyi b'omulembe nga Katerega Medi Sonko Richard Muga ya Faizo n'abalala bangi tosubwa sarakani mweno bagiyita ekiwoomereze bagamba kizaala nkenku gwewe nayagala okumanya nkenku kyezaalidwa mu kiwoomereze Muga ya Faizo n'Arubega Fiona tokwataku bakutula yangu abazanyi b'omulembe enerese byonna abazanyi bonna yakukumbye bagiyita kiwoomereze wali obinkanyeko wali
tulayanga ereeta obuzibu ali ku muka musajja kitandika nga kiwoomereze naye nkenku ng'omukyala gw'olese waka gwewasojje mu bugumiŋŋane ate ng'omulese yeka katerega medi tosubwe embabyopa bagiyita ekiwoomereze n'abazannyi bo ab'omulembe bafulume nja kubatta abo abaana tulaba kalango yangu obe ng'omujulizi olaba akabbinkano okuyiriribizibwa endigito empalana mu kiwoomereze era nga neyeevudde mu 12 star eno egenda kwefulumiramu emuka majestic pazza level 5 edukalire namba 8 okopiyo kakati Sebo. Gwe sebo. Bino mbikoye. Bino mpulira bintamide no ddala. Ebiki. Atunoonya atyo. Lwaki atunoonya? Ani abanoonya? Banani abanoonya? Sakityo. Buzibu ki bwe wakoze? bantukulu Bantu jasitiku mpalana. Lwaki Tunoonyako mpalana. Lwaki atunoonya? Defense omulamba lwaki atunoonya? Obadde ki? akati Kakana. Yemuga yafa izo. Oligino ne muza kakana. busajju Just Wabye sabulenya y'omusajja. bakubba Kuba naawe okutya. Okutwalako. eyo sabulenya gyolaba obwedde wooma ne tulyako ne Aha. yoyo omwami Yoyo najije boyo. Mbu yajeyo bujaje. Alagawa. Omukyala ate. Nkyayogera naawe otambula ogenda. Wabye sabulenya. Siriiwo. Bw'obeera nga wabye sabulenya ya defense ze wano siriiwo. Omukazi anoba. Leka naawe. Mukwano kaka. Oba wabye sabulenya. Oba watutte. Nga kale wabbyeko bubikatini. Wano siriiwo. Defense bamubba. kati gyemuli Kakana mukwano. Mukwano. olaba Kakana. Sabulenya kale. zaalinako Eno bagiyita sabulenya. Siyogi. Egenda kubeefuluma mu bwangu ddala. zeewo Mpamwita muga ya Faizo. zeewo Mama. enyo eyo Anti. mulagesi Nabagamba ekinauganda kituse kulevu ndala. Wajibye. Oba yakuwadde mpe. kuva buto bwange paka ku myaka Nze sibbangako ndayira amazima ga Katonda mu ggulu sibbangako. ate ngaba Njala yebeera ebba naye sinze. Ye yagikuwadde. Ye yagikuwadde okakasa. Amukwano tonoba. Nkwagala nga bw'okiwulira. Togeza n'okirowoozaako ekyokunoba kubanga omutima ojja ku. Mugaya Faizo. N'abazanyi abalala nkuyanja. Anti. beerako n'ensonga Kaproducingira mwana mulenzi Bogere Peterson TP. Kimuti. Omwana w'omwavu. Tukalindirire. Gana amakati. Sawa yona. sinaki Kagenda kuba kakutuusibwako. wenakugamba ngobuga Mu King BJ's production. tugenda maaso era nga tandika butandisi sagale kendo osobola okuva mu Katawudu bannaffe okubeera abakutuusako entandikwa efirimu by Kayemba Charles sagala osuba abazanyi bonga mwana mulenzi ono gwe bayiseko omuhimbo entandikwa tugenda maaso Kato Salimu Kiyingi mbuga ya Faizo ekyali ntandikwa mbuga Eseja entandikwa egenda maaso Muteesa Sera Ronald ng'akwerezanga nyugunya Kayemba Charles mwene etandise bagiyise emputumbi lwaki emputumbi twagala tugiraba olwaleero etandika butandisi akyali gyoliyangwako saagaleke nti ogisubwa busubwa ate nate tugenda maaso era nga tandise Saamu Kanyi yawa welfare kati tandika n'omwami wuuno ne mukazi gwe oba olifalumba eki n'olika nti obeeraawo ne bankuba ssebo ng'otunula Kato Salimu tutandika butandisi ekasitingu waayo omwami akolima ekyali ntandikwa mise taata kavuyo kati oluvannyuma ennyo twadde eno waliyo mutaka aliyo naye gwe baŋŋambye tova mu kkomera buli kaseera basiba gwe teri bantu balabe basiba okugjako gwe kwasi naye maali mwana badengezaako gireete maali mwana neegaana emaali ng'egaana etya nga bagamba tulina okubba nga bwe kyetaagisa emaali bw'eba egaanye ginyonyoogere ekulema okunyonyoogera amanyano oba tokomawo kati betandise nabo nga tumaze ova wali obulambalamba bano oba babbi be bakyasinza okubeera nga banyugunya ghetto kati ate nga abakulira era bamuyita nyugunya asindika abaana ogenda maaso n'okwetoola amatwale gano gonna balina okubba buli kalonda yenna gwe baba baguddeko ate pitaako mangu nnyo kulema otya okusitula ku sayiti gasiya kati ono omulala bamuyita buwalagi oba walagi ondeetera accountability mmanye oyo akola sente meka olunaku wulira
olunaka afuna amagoba ameka wulira ensi ekawa anyuka sawa meka eyo seba ababbi bamanyi okufuna nabo tabemeruka bali mutabemeruka mbalemu bbiri ng'ogenze era wala gye bamugamba abalemu bbiri agenda ate yangwa kirega ebipale wano chapati katono bamuyita chapati bweno kati waliwo omuntu gw'otunuulira nga mbutufu erinnya ne bamuyise alifaanana chapati tokyali serious alabika ye alina byabba ate nga byanjawulo babadde mu lukiiko tabemeruka tokyali serious gomanya twetaaga ssente genda oyetema leke ntugitunda tufune ssente tulina ofuna ssente y'omu kubagenda maaso n'okulira abaana bano olw'eggulu wezitukira saawa era ayagala weziwerera ssaawa emwezi akawungeezi nga chapati yeekozeemu omulimu nkugambye ssaawa mekani sebo bosi ssaawa emu ojje wano ng'oleega empale nga toyina maali jangu ate ateeka oyagala kunkuba omanyi gw'oyagala okumanya era gweomanyi gw'oyagala okumanyira ze nyugunya bamanyira ekyali ntandikwa nyugunya empala yambala kataasa firimu etandika butandisi ng'ogambye maali yakulemye bose maali yannemye nadde naakagisi njituusa ku mulyango nanyini waayo najja waayo tosobola kugisika n'obuukayo nayo kati yangu ogereete maali yangu agambye kalegera obupale buno gasiya buloolo kati ate gwe wangi boosi gwe nagambye maali ero watogireese kigenda bira kino obadde wakutugibwa kale gyatugee tubirabire ewaka nze naawe namutwala babirabire ewaka mwana wa buwala firimu etandika butandisi firimu ya ghetto bagambye emputumbi gye tulaba era ng'etandika butandisi katuddako eno ate emaka gano ag'omukyala wuno bamuyita mukyala mbuga esejja original names akwerezanga maama akavuyo agezaako okulongoosa kumbe gwe twataalise naye nga yeekyanga naye ddala maama kavuyo kiki kyokka taata kavuyo nze wansobera dda embeera zo zaakyuka wano okuva muwalawo kavuyo luyamera ebbeere wafuuka ekizibu ewaka wano taata ewaka yafuuka ekyotere okuva omwana lwe yateekako ebbeere naye mukazi gwolooza nsobola okwagala muwala wange kaate ndowooza ekyo omuwaddugaliranga entamu ezifumba obusera kisirobola busiriwazi kigira ogubaasiranga entamu ezifumba tonto yamukuba oluyi oyo mukazi we wawaka wotukira ogamba omukazi yasiriranga entamu efumba ku kyoto oddamu kumanyira osooka funa omuteekeko alitamulabani yasiriranga entamu zino ez'enziro etandika butandisi era tugenda mu maaso saagala ogisubwe ate nate emputumbi kati maama yeetereza awulidde omwana nga ajja taata amuyisizzaamu ti maama bannaye ki kigenda maaso ng'okaba maama mutawaana ki ngesikaaba keekagudde mu liiso maama n'abuzaabuza okikakasa akayinja keekagudde ono ye mwana waabwe kavuyo naye maama naawe gwe gwendaba gwe bava okkuba ate ongambe bwe akayinja kakugudde mu liiso manyi mbadde nsiba munange endiga zange ezo akayinja ne kabuuka ne kangwa mu maaso mwana wange naye tewali mutawaana tewali yadde buzibu kavuyo buli kimu kijja tambula bulungi tulaba embeera y'omu ghetto naye nga firimu bagiyise emputumbi eno ghetto gye tulimu yeekatanga firimu etandika butandisi saagala keti olwayo saagala bakunyumirize etandikwa firimu lambalamba agamba ki ejofre king tugenda maaso polapola nga obimanyi wano muziteera tuli okupambana bamanya nti wano embeera yakupambana ono ali eno alina gwayogera naye kumba abasajja bakyasinza okubeera nga babbi yenyugunya kati alina gwayita oli asobola okujja neyefuula kyaliiwo naye nga yavudde eri nga bamubulidde ekyokola nga balina ddiru yagenda maaso nakunyaga be babulwa kye bakunyaga ati tebakunyaga empale n'osigala mukoomunda kaadi ono amugamba ayita gwe ayita nze nti njagala oli ayi kaayita gwe naye kansooke ndabe ekyagamba kansooke ngendeyo wuno bamuyita nyugunya kati okoze otya nti kati mbadde ntandise omulira mwamu ng'amanyi kintu ogenda kikwasaganya kati ate nza kikwasaganya aba akuleme kati kalireka kati ate nza omukwata nawe obulago wano abantu weebali olaba ebibeera mu ghetto oli ajja misana asobola okukubba ng'ate akubbira wuwo gwoba okyazanya n'abantu gw'onajjamuliramu amugamba ono akwetaaga neetaaga nasobola kujja wano anti mugambe n'agamba simanyi akwetaaga tutandika butandisi ono yamanyirawo ndi bukyalu kyanga lwa mindi leero lugenze maaso n'okukyanga lulala mutaka yadduka bukyali entandikwa firimu egenda maaso saagaleke nti osubwa busubwa obubbi buli mu ghetto obubbi buli mu ghetto kati mukyala Margaret yeyongereyo mukazi wato obudde bwali bwakawungeezi jjukira twalayo abasajja ano nga bateesa
abasajja bateesa okubba obubbi abantu era ghetto bw'oba owaguza myala nga tolina security akasimu bakatwala omukyala n'agwa mu nyugunya yakuba enduulu kwegamba ebifo bya ghetto okuba enduulu nga newoogikubira teri ayinza kuyamba baba babimanyiire era mukazi watte akasimu ne bakasena omuyaya yasena kasene omuyaya akusena akasimu n'akuleka ng'olaajala n'akulaga ndi atambula n'otambula nga gwakulesa okuba emiranga tozenyisa ebifo bya ghetto kati nyugunya bw'ato bw'atambula agunda obunanka yegunda empati bw'omusango gamba bano abasajja b'obuvunaanyizibwa kumba omulimu gwakola kugenda maaso na kusenda busimu wano ku street okumanya obubi buyitiridde tebakoma ku kuyoola busimu bwokka nakusanga nga kuguddeko mu kafundo omunyonyola okola sente mmeka z'olinayo z'okoze olunaku ziri walabayo kikozi kyo asooka kubuuza b'okolagana nabo musawo olina muntu n'asooka nnyonnyola musajja wattu ne sente bonde bamugwako olina sente mmeka mu nsawo kweni namusimu ngireete ne sente zonna zirimu zireete buno obusente omusajja obukulu olunaku lulamba bw'olina olina musiringi kakaaga oli musirusiru osiri wala wano lwaki olina siringi kakaaga olaba ababbi bebamanyiire akugwako nga tokoze zimala n'amala okubba ate n'eŋŋumi n'ozifuna ono nyugunya tabba bitooke byebigwa nyugunya tabba bitooke byebigwa tugenda maaso ye firimu etandika obutandisira nga tugenda maaso mpolampola saagala bagikunyumirize bunyumiriza ekiri mu ghetto kinyeenya magi ekiri mu ghetto enkoko ekikola baana baayo kati okudda wano laba nno taata kapiito ani nga bw'omanyi kyonna kyonna ky'oyogera wano nze bakireeta oba oyagala mandule oba oyagala pirisina oba oyagala kibuku buli mwenge gwonna ogwa buli kika katulengera omwana ono kavuyo twala bafamire yaabwe waka famire enkulubufu taata mupangulukufu maama mukulubufu kati omwana ye alabika yakuumuuka laba abasajja babeera nabo muwala muto naye abeera ne bataata kapiito kati ate ne bbaala ng'ovudde mu kutuuza obutuuza bataata kapiito erina abalala beetuuza oli ayinza okutega omuwala nga gw'olowooza ofunye enva kumba ogenda okusalibwa ensawo gy'otalabangako kati munne muzeeyi mbadde nkugamba tyakali akasimu kange munne kali kagenda ne bakabba kati nfunireyo akasimu akalala andi kakati akasimu mbadde nkeetaaga kasene mmeka ndi baŋŋambye emitwalo 4 bange bakayita pop to power era bw'okanfunira kiba kiwedde wali mutawaana bulabuguzi ate mwenge nga sibalirya na mwenge gwengula kati ate obwo obusente emitwalo 4 ye mwana mwala akavuyo kati okumanya kino ekitundu kyali kyakyankalana tugenda olengera aliwo ab'akakiiko sente bazikimako ne mu bbaala leera ku sente z'akasasiro muyitiridde okumansa kasasiro mu myala gwe kati ate omanja naawe oli musiru ono kumbe mukujja yajja wa mutaka taata kapiito taata kapiito natuusa ewuwo ng'ewuwo toliyo ne ŋŋamba nti no oyiteko kubanga oli wano mu bbaala kwe kujja twala ezo akuninira waka amasoko ogire w'amaazi sasule sente z'akanyama kati yamugamba muterewo olwasa wano mu ghetto abantu beeyiiya bintu byakwetetenkanya kwekikiitanya ono wakakiiko naye sente aziruma ne gy'atalina zirumba kuba omuntu oba omusaba sente z'obuyonjo olina mulumba waka tomala nga mulumbalumba otyo yamugamba sigenda zikuwa ojja kumpa sente kitegeeza oba ziwano oba manja kitoninda waka naye mugende nimuyitiriza okwagala sente ono so bamuyita sekasalimu bw'aba yakimye sente aba yakimye sente tomunyumiza kirala ne basooka bamuwa ak'omutwalo ajjeko kyenji afune kyenji omuntu kyakoze esente asasudde emyezi gyonna nze nga noonya kyenji musirusiru kaakati aba agenda waliwo abantu abatafiirizibwa gundi gwe ekera okujja mu bbaala yange ng'osoloza abantu sente kati sente otwala zaaki ezo n'ekirala bakuwadde sente nga za chairman kaakati ate sente nze ow'ebbaala ebiseera ebisinga kasasiro namusasule wa chairman kitwalawa abadde afunye omudda nga ayagala abuuke nagwo kati ate omyewu naagutuddemu kati muteekamu ate yajja mu bujja gundi kati ate ojja mu bujja oli musiru
kunziba oli mubbi nikatatereka nifune kachenji kenda badde mugambi sitwali omutunge na kumuti toyogera bingi kakati osibanyale Salimu tebamulinyira mu ddiiru ng'omuyaya akajja takasigaza mumbugira bano muwambamba abantu bange wano osasula buli kaseera mu webbala ne yeekaza abadde alina mwana mula gwali mu kutabbira ekigambo wano abantu babakula batya abantu ebiro bino bayitiriza okubeera nga baagala ssente alina n'atalina buli omu ayagala ssente kaakati mukazi wange omwagaza ki mukwanakwana abakazi mukazi wange omwagaza ki kaakati nyugunya ateganga mwana muwala ono gwe ng'ova eri nga weekwanyakwanya mukazi we tuula wano kabadde ki akwata endagolago neno omuwala bwe yekyanga awe bakolera akavuyo ne bakubba nezookoze mu bbala ne bagenda nazo banne taata Kapiito wagamba ogenda kubeera nga kale okangulira olwaleero yofuna kalukireeka weegatte kati taata Kapiito yamugamba ayagala kwegatta ko mwana mwana nti funa kalikyuleeta lwaki tufuna kalikyuleeta ne weegatta kyogamba oli mwana muto okwegatta kwenjogerako tokumanyi ate ogambye ayagala kwegatta funa kalikyuleeta oli musiru kate ng'ogamba agulira essimu kati essimu mbangula yaki nga seegase otegeera bulungi nze tegumanyira kisajja gwe kirwadde yakwani taata Kapiito yali atamidde yakyogera dayirekiti yanataka kitu hapa mwetemulwanira wano bwemba mukoye mugende omwana gambye oba toyina kyakola funa kalikyuleeta weegatte lwaki oyogera ebigambo ebiwanvu omusajja omukulu kyogamba ono omwana ebbanga lyakuza otuuka tamanyi kigambo ekyo bali mu bbaala ayogedde ekigambo ekiwanvu genda ofumanya nze sigenda maaso nakola ebyogamba kakati owebbaala yabagamba nze siriwo mulwana oba mulwana saagala kummanyiira era olutalo lwali lukyaka yoyo kavuyo ozaala omwana n'omutuuma erinnya mwegendeeza ge mutuuma abaana nerimulondoola n'omutuuma nga asaagandi yoyo kavuyo nga buli watuuka avuyisa buvuyisa mwami chairman ekitundu kyo kinnemye kubanga buli lukya abavubuka kaakati waliwo ekitundu gwe kyalema senkubuga ekitundu kyamulemera agamba chairman ekitundu kyo nze kinnemye era nsazewo nkwate mu bukwasi byange nze nabikendi nzire ewaffe gye banzaala kitundu kyokufuna kaakati ekitundu kikulema kitya okagabirako ate kati gweoyagala mane kiki kati abamu beegomba kujja mu kitundu kya chairman ono kyokka n'agamba ekitundu kwegamba kimulemya akikoyi ekitundu we kituukira okulema n'ogamba chairman nze ensenguse n'olekayo ebibyo chairman abantu batandise okugwa eddalo ku kyalo kyange abantu bagwiridde eddala oba polisi n'omuntu wa bulijjo biganye kati leka ebeerero si n'omuntu wa bulijjo kulira kila kitu yote bamuyita mugaya faizo ng'ebitiibwa biyiika nkuba chairman yagamba mu linnya la Allah subhanahu wa ta'ala bukyemambye ensalalira esaze luno era emikisa giyina mu bungi kati ekikazi gwe kati onkubira ki lwaki onkubira obeerere kakiga gwe nakugamba nze ndi mafiya tojja okunzanyisa okitegedde ate nze nkutuga kati looza nze ndi mwana muto gwondaba ndi mwana muto gwomanyi gye nava ogenda maaso n'okujja mu katanga oba oli mwana oba toli mwana nze nkukuba nenkutuga okitegedde nze ate nkusakata kale gwokimanyi nti nno nze tebamanyiira gwe nze nkubuulira kakiga nze tebamanyiira gye nava namala kutta bbange ndyoka nzija mu katanga era bw'oba onoonyaba osinikira amanyi manyiira abantu balala kati nja kulagako bwereere nze nkubuulira gw'olaga nze namugwa bulago mulimu abakazi abatali mangu bannange waliwo omukazi gw'owasa nga tomanyi kyewawasa n'owasa komando kakiga agenda kitegeera ndi yawasa komando owasa omukazi nga bondya golowooza bulijjo olina omukazi kumba olina bondya bakwata kakiga obulago ne banyiga kakiga abakazi gye bali ono omukazi tava mu ndabirwamu naye gyakoma okubeera mu ndabirwamu gyakoma okufuna enziro okutunula ng'entamu ezifumbye ebbanga efirimu egenda maaso bamuyita mbuga esejja original names mbuga esejja maama kavuyo ye mwenyini atunulangako wuyo atunulanga kavuyo kereere wangi mukwano mbadde mmaliriza ndiko wano waka essebo chaimani nzija
be bagenda maaso n'okwasaganya akakiiko ak'ekyalo. Buli twanoonyezza ssente abantu abamu baaganye okusasula. Era yategeeza Chairman engeri gye bagenze maaso n'okunoonya akasente be bakuŋŋaanya akasente mu kyalo kino ne bakatwalira Chairman. Kyeya ssente zaabuze. Bakuŋŋaanya akasente ate kakuŋŋaanya ne Seeka Salimu. Kati naye bw'afuna kafunye ng'agamba abantu baaganye okusasula ng'akaakaza ku ki ku bitumbuuwa. Kyengendo tandikirako. Ye maama Kavuyo era bamugamba sente bazeetaagako yenkyankereza nkukola. Tulaba embeera ya ghetto bw'etambula. Wano tuli mu Katanga. Ghetto eno eya Katanga embeera abantu ku kyalo kino ebayise etya? Firimu eno bagiyise Emputumbi. Lwaki bagamba Emputumbi? Twagala tulabe wa gye biggweera. Kuba wenjogerera sente zo leero zo. Kaakati eno nga bw'omanyi munnaye buli muntu yenna alina mu nsi aba n'ebizibu bye. Kati bamukubira essimu bamanja manyani sente z'akawungeezi zonna zonna ngenda zikukumba nzikuwagambye emitwalo 16. Gwe manya nti olwaleero ebuzibiro ogenda kubeera ozirina. Mulimu ba chairman ng'akeera bukeezi kutuula n'alowooleza mu bantu w'abanajja. Kati gwe w'ova eri ng'ozunza empale zo mb'ogenda ba chairman tolina adde omunwe gw'ennusu. Simanyaawo chairman ky'abalina kukolera. Kati mukazi wattu uno yali akedde ku makya. Atunulanga ekijja aze wa chairman. Ng'alabusa bulungi chairman. Chairman yamanya wano. Ono kazi ateeko mujjamu 6. Yajja akaaba ng'atunulanga ekijja chairman n'amanya ono omukazi ennaku gy'alina. Bw'atamujjamu 6 aba agenze ku wangatto. Ng'atereeza ebitabo nagaye mutakono bamuyita Mugaya Faizo Original MZ. Mwenda akwerezanga chairman yatwala ekyalo. Amayinja gonna gatambulira ku ye. Yasooka mukangamu. Yasooka mukangamu mukazi wa talina adde n'omunwe gw'ennusu naye ajja ziteeka ku ssimu. Kati ani yagandi bakerewa chairman nga tebalina adde 5,000. Temulowooza ni mwatuteeka buteesi ku ntebe kubeera awo kutunulanga amangenge ojo oti wa chairman n'omugamba ebigambo weebityo. Nze chairman omulamba gw'olowooza ndya bitabo oba ndya kkalaamu gasiya buloolo. Nze ebyokumbuliramu ogenda kunteerako nga tolinamu yadde 10 olutandika kyayi tokeranga ewange okunkuba ebisiraani. Oze wano otunulanga ekijja mbadde manyi ndi ozojjudde. Kumba ozembi akisiru. Chairman saze na sente ate omusajja ewakambonyabonya nkuba kibooko. Kyogamba aba kuba kibooko. Olina kujja nga oli mukalu bw'otyo. Ye yasuubiranga abantu okujjanga olwoba ogenze wuwe. Kobenga ogenze mweyazikako mpandiiso ye kugikozesaako teeka okusasula. Bano ba chairman abategeera ssente ne badda ne mukati enkuba ne basangayo. Bino ebawuza mu chairman bw'aba agenze maaso n'okusayiningira ku ttaka ate mwadde omunwe gw'ennusu. Ono oba toyina 3 takusayiningira ne sitampu togifuna. Ye chairman w'ekitundu. Nagaye bamuyise Mugaya Faizo Original MZ. Chairman. Kali chairman okumanya yakaata. Yamugamba atekenamu ne namba agenda mukubira okulanga sente zazisindika. Ogendayo ng'olina ebizibu ng'osubira chairman okuyamba. Naye chairman amalamu amaanyi. Ate muzibu atunulanga lufungo. Toyinamu yadde n'ennusu yadde n'emu. Tene siinawe sente zonna baazibye chairman. Bano abantu bannanga bantu b'ekyalo batandise fuuka baavu nga mmese za mu kanisa n'asobola okumalako wano. Weddira ki? Chairman simanyi bulungi kye neddira. Tamanyi bulungi. Kati mukyala Namatembe bamubuuza. Tamanyi bulungi kye yeddira n'awandiika. Chairman mbadde n'omwana omu naye namuwa kitaawe. Alina omwana omu namulekera kitaawe. Wulira chairman? Oli mufumbo? Chairman. Nyabo mpandiika ojana kumpandiisa ebintu byenkubuuza kyoddamu eno ofiisi yange. Wulira cheya? Toli mufumbo? Siri mufumbo chairman. Tali mufumbo chairman. Naako n'akagattako tali mufumbo. Ne chairman n'akawandiika. Mirimu ki? Ntunda dduuka. Woloseero balina erya bintu bino. Chairman. Nyabo tompandiisa bintu birala kyenku. Damu woloseero badduuka lino erya bulijjo.
Mwakutumaganya kibakyamani tebakola tebasoma ate nga twasoma. Ozi oli mupangisa oba nyumba iyo mwoso. Bw'amala okugyako details ng'ezo n'omugamba ebintu byonna ebikwatako. Ate n'omala n'omugamba toyina ssente oyinza obutavaawo awo nze nkubuulira. Chairman tazannya. Kye yasooka otegeera kwe kutikkula ettaffaali. Bino byafaizo bye beepanka ne batikkula amatoffaali ono chairman atikkula baaba. Kale kati kiwedde. Ngenda kukubirako esene zange njagala kumakya enkyobe ng'ozifunye ozitaddeko. Okuva wondagiridde woopangisa enkyawe enkeera. Oyo aba chairman wa Nabaki. Laba bakwasaganya akakiiko k'ekyalo. Seeka Salimu Mutumba si mwangu bamuyita Seeka Kato Salimu Mutumba. Naye nga amanya ge ye Kato Salimu Kayi. Sente k'obuyonjo. Ak'obuyonjo kantu. Kiyingi si Kayingi naye Kiyingi. Original names. Wafunyeyo N'abaddeko naawe. Sinabeerako naawe era kibula bansimye ssente. Kati Seeka Salimu esente bazisolooza n'ono maama Kavuyo. Tebaagala kusasula ssente. Ng'ate okubye essimu. Kati ate ng'okubye essimu wa chairman era n'omugamba badde osoloozezza. Nzize z'osoloozezza ozimpa ate ngamba teziriiwo. Nze wenda mmanyi guwazi. Namugamba nze mbadde manyi guwasoose mu kifo gye nagize n'osoloozaayo. Natuuka bwe Tekade bangambye guwasooseyo nga nze sinnatuukayo n'osoloozaayo. Naye musajja gw'olimu amagezi buli kaseera abeera bakaanira ssente be basolooza essente z'akakiiko. Besizo. Za nnyoko ezo z'olumiri. Namugamba ssente zikuluma za nnyoko oba za kitaawo. Tebeekuteemu amataayi. Mukazi gw'olimu bbi naawe oli kabbi. Omweyambalire ntarabuusa ezo. Oli kabbi. Ani gw'oyita omusirusiru oba omubbi. Sente ozirumirwa ziringange. Sente ozirumirwa za nnyoko oba za kitaawo ate lekera okuzunga ng'omuka gwa sigala. Tabe sikyagenzeyo kati. Asiri wala sijja nagendayo. Ono omukazi bamuyita maama Kavuyo. Nze nnondaba. Nzize wano mba nawaka nze. Tugenda maaso. Musajja nkuba buli lunaku tampa kyakulya. Waliwo aleesa alipoota ewa chairman. Musajja anywa enjagala newe njogera kati nleesa agenze mu njaga. Chairman nsaba kunyamba. Chairman alina engeri gy'akwasaganya ensonga. Mukazi wattu alina alipoota omusajja amuli emiggo. Ate omusajja wa masada era amuleesa agenze kweyokya. Naye kati ayo tayinza kuddayo. Nena ne defense mulete ebbaawo. Kaakati ng'amuwa defense. Agenda akima ebbaawe ajje ebbaawe annyonnyole akana n'akataano. Adda chairman tagwe alinga lubiri lwa gaali. Naye gwe mwana gwe kadde mu nzalawa. Oba wambwa. Oba genda embeere nene. Genda kola gwe bana taatawo mwana wambwa oyo kyali gaganda okubeera nga agira tontambulirako nze nagato ntambulirangako. Gwe onyirira wano atoleeta ennugu yo taatawo kimanyi wambwa. Ye kamberedde kikano kakiberu. Twali eri ani yagamba onjirira wano. Okimanyi nti uli wali ezange n'omala gagenda nga sikulabyemu. Ondabamu ndi mwana wa nnyoko. Ondabamu ndi mwana wa nnyoko. Ate kati jangu nkulabemu. Tata wange. Ate katata ngo gambye wambwa kati nkulamu. Bas. Kati nawe okwana mwana wani gwe. Kakati. Gwe okwana mwana. Kiberu bamugwako. Onade akagamba tata mwana wambwa. Kiberu nga tebakasuka eri. Okwana mwana wani. Okwana mwana wani. Kunyuka leero. Ngenda kunyuka nga bukyali leero mukwale. Njakuba nzijja leero nga yodde gawera. Ate leero nzijja n'amazike siina mbisaayi. Chairman aba wano mu busumu bwa ssente. Tuba tuli awo abadde akyali mu ssumu y'eswaga nga baleese ebbawo omukyala. Kyaligaba oyagala kulwana nange. Kyaligaba. Ate nabagamba mmwe abagenda maaso yaye. Gwe. Aina solido. Abatuuze abagaana ogondera amateeka bakanyaga na solido. Abantu bange bonna mutandise bakyankalanya. Oli ku mukazi nakazadde y'eggwanga obonyaabonya. Omukazi omuzaalamu abaana tomuwa buyambi omufudde punching bag. Otegeera bulungi kibooko yakuŋŋaŋaala. Kaakati abaasituka chairman onkubira bwereere. Chairman onkubira bwereere. Kubira bwereere. Chairman omukazi mulabirira. Lwakuba abakazi b'ennaku zino tebategeera. Ogezaako okumulabirira omukazi omuwa ssente agenda amaaso akuvuma buvumi. Ono kyaligaba muganda wa kyalimpa. Beekyenjojo. Omukazi mulabirira buli lunaku omukazi tafaayo. Omugantera amazzi mu kinaabiro akuterayo gannyogoga. Kati abatagattaddeeyo. Chairman nawe kitunule mu mazima ddala. Ono omukazi ogambye akugwa n'embulago n'akutuga. Kati ono omukazi asobola okubeera nga asobola okugwa mbulago oyinza okuddira ensiri n'emega enjovu. Oli musirusiru.
omuntu ono omukazi akuzalidde abaana kyaligaba toyina kuyisa bwoti omukazi ewaka baŋambe weefuulango wano okwekamaala naye ng'ewaka ogajjayo sebo omukazi mulabirira ekyokusooka yagenda maaso n'okunjagula gw'omulaba nga talina tekiniiki nalina tekiniiki okimanyi yankuba ne kungufu sagala bya kisiru kungufu amukubirawa kaati njagala manyago gonna ombule n'omulimu gw'okola n'essente z'olina mu mpale kyamaani atandika nga agamba amannya ate n'amaliriza nga agamba n'essente z'olina sente aba azaagazaaki n'awandiika amannya ye kyaligaba muganda wa kyalimpa ye kyaligaba kyalisi era omusajja wattu nga bawandiika amannya kyamaani nga awandiika n'endagaano ogambye weeyamye okumulabirira bulungi nnyo nga talina adde buzibu musajja yasanga obuzibu obw'amaanyi nga bebibonerezo kasitoba nga tojjidde ku mulamwa ayinza kugamba olina okujjanga wano okime kibookozo akawungeezi 10 ku makyokeero ofune 8 ne mutuntu awo ofune 7 bw'oba tosobodde tuukiriza kyemusayininze tunolera kakati odda osinika amannyo galinga agana mu nnyungu olowooza nazze kusinika mannyo nkukuba ate osinika bamuyita mugaya faizo nagambye oligeno ne muzi tosubwa abazannyi bonga ku muhimbo tugenda maaso bannange ayina solido tegunjudde bannakyalo bitooke bye ebigwa muddangayo wano njabajjamu ssente ate n'obubina nja bukunjubula nadda ku kasimu enzijjo zo banne n'abagenyi muzitwale ku wolodingi bintu temudda muzannyo ye naaba ayoola akasente ng'eri eyo ewuwa akola by'ayagala okukola nga takinamu yadde enkenyera n'abamu ku bagenda maaso n'omukolera emirimu baabano naye kasajjago lwaki onondoola buli gyenjja okusolooza ssente naawe gy'oyitira tolina wala gy'osobola kusolooza seeka saliimu yamanya nti maama kavuyo loozezza kati baagala kusisinkagana kiringa oli wanaagenda ewuwe naye nolowooza ogenze ewuwo ne mumaliriza nga muli mu kifo kyekimu tekikusanyusa kati ajjewa maama Nandulu kikyale kyemwagala twagala ssente za buyonjo kyamaani yagambye buli muntu yenna buli nnyumba eri mu katanga esasule lwasa mulina okusasula essente kati ate wano nze kasasiro wange omulabawo naawe nyaba oba olina oba tolina kasasiro lino tteeka olina okusasula kasasiro kati nga nsasula ntya kasasiro naawe nze saagala byakumanyiira okitegedde genda obanja abalala maama Nandulu si mwangu tatereeza bulungi Luganda kale kiba kiganya okumpa 10 ono fene ngenda naye wannyoko fene omutwala wannyoko tolina singi 10 kugambye siinaawo kasasiro wano kitukwate kubo n'onviira fene okusanga nga tolina lwasa abako kyagenda nakyo geza omukwateko ndabe kaakati mulimu abakazi boolaba mulimu omukazi gwobba kati ngobba maama Nandulu ogeza n'omumanyiira oyakumanyira kati yamuyita mbu jangu oba oyagala kulwana ono maama Nandulu tebakuyoka omukookingo bamuteeka mu lufungo akuyoolerawo mulimu omuntu gw'olumba olumbye enjovu ono maama Nandulu bamumanyi wano talwana bitooke bye ebigwero genda olengera nga mumanyi ebya ghetto nga maama kavuyo tebamwala mu mwala gwe tomanyira manyiire genda obanja abalala kasasiro kumanyira bumanyizi kumanyira ani kakati bamukuba bukyalwana tafunaako muntu amukuba mu mwala kati abadde akakubwa mu mwala kati tuba tuli awo nga ne Seeka Salimu azza munyonyola embeera omukazi engeri gyazze nga amusabamu ssente jukira tebakola ki tebakwatagana ebiro bino ate bonna bakola omulimu gwe gumu Seeka aguwulira bwe gutambula omukyala nga amunyonyola ssente engeri maama kavuyo gyazisabye kanaye n'amusikambula kanaagamba mujangu simanyi mujangu tulwana kwe kumukwata ne beeri mu myala ne muga agenda obanja abalala asiriwala era gyali mwala alabika badde atwalira baana be adde atwala mufene ate maama kavuyo namugamba kati ali wani wuli eri myala bamuganzika mwala kakati Seeka ye yasanyuka busanyusi
Nagamba lekera okuzanyira ku bintu by'abantu. Omuntu waba talina ssente mugumuyinkirizeemu. Kweno tandise n'okumpendulira akakazi ko ssebo gankube. Bulijjo ngenda osoloza ssente ensonga ngenda gitwale wa chairman. Obuzibu enjogera yeekulema. Omuntu waba agenda talina ssente ffenna oba otwala waaki tolaba omutwalira famire yo. Muntu mulekera ebintu by'owamma olaba. Ffe abakyasinza osolooza obulungi akasente wano. Era oyo toddamu kumuwa ssente weesigenze era ziwenze zikuwangani nga naye tebamukwate taata onkwata kunsula mwala ndeka bwe ziba teziriwo naakomawo. Maama Kavuyo avaayo atonyolokoka tozanyise ssente buli omu agiwa enjalulwe. Kati engeri gye yaswala obwana bwali mulaba waliwo akasomero awo ababuuza kati mwe musinika ki jagaa temulaba akwebateeka myala giyise emputumbi gye tugenda nayo maaso. Ng'onyirira bulala leero. Nze nnyabo nkubuulire. Ngudde wali mu mwala. Nedda maama leero olugoye lunyiridde bulala. Ombuuziza na kusinika mannyo. Kati omwana alinga akudaala. Maama atonya awoza mbw anyirira. Genda wali ewa Nandundu omuŋŋambire engatto zange azikumpeere weepikipiki we. Okumanya maama wa bizinensi newaga tasobola kufuna budde bulongoosa ngatto nangoye. Ayagala akyuse yamutuma wa Nandugu asobola okubeera ng'akola kyajjayo engatto. Kati omwana baamutuma akomewe ne wamaama yamuyita maama Nandugu naye nga ye maama Nandulu. Kati yajja akime engatto za maama baamutwala na lusaniya asiriwala bengatto ne zisigalira ye yamutuma nga ze yayaniseeyo nga tayagala kunnyonnyola kye baamukoze. Nga womanyi okuswala maaso g'omwana gw'ozaala. Kati akalimu ak'okusolooza ghetto ku kakyagenda maaso. Seeka akuba entalabuusi n'ogamba Seeka tambula. Naye nga Seeka ye bakyasinze okulya essente z'abantu ate bazirira mu magezi. Bali kakiiko ak'ekyalo. Bw'asoloozaayo omutwalo gumu n'ekitundu chairman afuna 5. Chairman engeri kiri ni baasoloozanga ebitundu bingi. Ono bw'amwetaano oli n'amwetaano n'amwetaano n'afuna ne baanyiga wali obulago abeerawo. Kati aba ayangwa maama gundi ono Kavuyo yagiye yamugamba omanyi chairman taliiyo. Wandibadde oddayo koyini gwalina okunyimiriza ano mulyango. Osiri walakanyimiriza mulyango naye kasajja ge lwaki onnemerako balwanira ne ku ofisi ya chairman. Gw'oliyita luto ne ku ofisi balwanirawo. Kasajja ge oyitidde okumanyira wannemeseza. Noyagala osolooza omukyala eyansudde mwala n'odduka n'ogenda. Omukyala adde olina okubeera ng'otwala ffenna adde olina kuba ng'otwala ssente. Sente mukazi gw'alaneddeko amatono babanja bobi ssente wifudde ki ku kyalo kino? Nefudde ki ku kyalo? Era nabagambe ssente batandike ziwanga. Kaakati embeera yino yawunya ezziizi. Tangako naawe era njagala otegeeza chairman kubanga gw'ogw'omu tegulya ssente. Embeera yawunya ezziizi. Olya ssente kuba tuzirya ffembi. Bonna bonna baagala ssente. Mumbuulire ssente gye ziraga. Njagala gwenyini gw'aba asooka ombuulire ssente ziraga wa kubanga osoloza ssente nnyingi tezituuka waceya. Baasi. Taata Kavuyo yabasangira bulijjo omukazi gwe manyi nti oba mirimu kumbe bali mu kukwana. Sooka olindeko gwe ssente muzira ne mukazi azira nani ate gwe nakula badda Salimu. Seeka Salimu mukazi wo gwe mbadde nnyinnyonnyola alya ssente z'abantu ku kyalo kuno. Mulabika muziramu embi njagala mumbulye kati bbaawo wuno ssente muziteekawa. Gwe maama Kavuyo olw'okuba mbasanze mugenda mu bwenzi bwammwe. Kati ogamba gwe ssebo ndya ssente ne mukazi wange. Taata Kavuyo yali yamugamba dda njagalira omukazi ate mukazi gw'oli kyenzi. Bannange kasajja kano. Aya. Ono okutuuka okubeera ng'akuba omuntu omuweereza omulungi nga nze ngenda basibira luzira ne mukazi we. Oli omusajja bamuyita Taata Kavuyo no maama Kavuyo. Taata naye akavuyo kabeeramu akusimba empi nga talina gwe yeebuuzizzaako era Seeka Salimu tebamuyisa bulungi. Maama yakomayo waka maama Kavuyo. Tugenda maaso. Taata Kavuyo bamuyita Kayemba Charles. Original names bamuyita Kayemba Charles. Kakati maama abuuza engatto ze yatumye omwana. Ne maama ntusali omukazi mubuuze engatto angobye na lusaniya naki? Abadde antemye olusaniya gwe n'otazijjaawo zireeta. Maama ntusi onadde manyi wagaye ni wazimuwadde azikoleko. Nekireka adde tazirira ntute mbirimbiri. Kugamba oli mu kutunula kwate. Nagwe omwotunulira ng'ekivu. Kugamba otunula butunuzi. Ewaka bonna abaliwo bapangulukufu bakulubufu. Nkugambye koma weno yekiwayo futte. Ewe wali omukazi engatto gye ziri. Addayo amugamba agenda akima engatto embuzi zisula mu nju n'abantu. Mbeera ya ghetto wano ebiriga birundira wano naye bisula mu nnyumba. Konna kadingira ng'embuzi eyiyo. Oyo wabaaki. Kano bakaakula katya?
kuna ne kasamya ne katitiranga embuzi ey'omunnyo gasiya bulolo. Tukyagenda maaso n'ekitundu kino kisoose bagiyise emputumbi. Kale no nga bw'omanyi obulamu bwa ghetto nga bw'olengera buli omu waali waalabira enjuba n'omwezi. Bwe bakunyumiza ghetto naddala ghetto zino ez'emyalo egiyita Kampala wano ate ezo zibeera ndala. Waliwo ghetto gye bagandi ghetto nga ya kyalo naye ghetto nga ya kibuga mazima ddala olabira ddala kye bayita obulamu. Mukazi gwe bakuŋŋamba dda kati nkukutte lubona. Kaakati Seeka Salimu abadde ayitaayita ono yali yakafuna eky'abaana nga baakakiyiwawo nayeyo biwange nga nvaayo ngenda n'asooka akimukuba. Kazambi ono gonjiridde ogenda kusasula okunteega mu makubo mwempitira nga nze omukulembeze onyonyole lwaki kino ekintu ekibisi kiti kyonjiridde. Gira bavuze kanyanya mpererwe akati basooka ne booza Seeka kati ate omuteesi we n'amusinkagana. Omanyi Kazambi w'abaana ng'omwana yakamukola naye nga waluzizi bw'ojja wangulidde ebikazi ne binkuba ulira n'osanyuka nnyo ne binkuba mu mwala naye naawe okirabye kasajja gwe mwoyenjerera nakugambye otambulira mu makubo gange n'owakana ayandi nsasi wabadde musanyufu nnyo nga nze bankuba. kubira ku chairman essimu. Kakati yamugamba akubire chairman essimu. Guno musango gwa Nagomola okuyiira omukulembeze omulamba n'omuyiira olutunkulu egindi kino. Munne weebale nnyo omulimu gw'okoze maama. Weebale kumuyiira tweyanza maama tweyanze. Kwegamba abantu abakola bino tandise bawankoze ne beekani bansuula mwana n'osekanga embuzi. Nga banjiridde ekidduka n'ekimaze ennaku ssatu. Baamukuba ekinanka kya nnaku ssatu. Osaaga n'okusaaga. Ye bw'akiraba naye ng'omwana adde yakakigira bakikuyiira naye nga gw'olaba kya nnaku ssatu naye kiba kibisi. Omuyeye kye yamuyiira. Bye ebya ghetto osala ku nsonda nga tutunudde eyo. Omuyaya akuba ebbaafu y'omukojewo nze tonkoona nako. N'owunyaawunya yolinga awunyaawunya olutunku. Genda eri osooka ogira ebinanka byo. Kati okumanya ayagala ssente teyaddaka na kinaabako. Twagala ssente za buyonjo. Yajja okubanja. Kaakati nnyabo. Kaakati maama Namayirira yagamba kasasira amwetwalirayo. Nnyabo twagamba oba otwala oba totwala. Tuba twetaaga ssente at least obako amazzi goyoza mu lugoye n'obako ogayiwaga amazzi ogayiwawa. Kubanga zino ze n'ensonga ffe abakakikofe tuzikolako. Bw'ogamba tusasula 10 sigenda sasula 10 baleka. Amazzi tugayiwa myala. Bw'oba oganye tutwale ebigato bino ebya niigina n'ebisimulo n'obisanga ku erosi. Omuntu atabuka n'atwala ekintu ng'ekyo. Olw'okuba oganye omuwa akaasa k'akasasiro kituufu abitwala ku erosi bituukayo. Era bamugamba batta ebisiimuula n'engato zino eza niige najja bijja ku erosi. Bajja basolooza buli wamu. Kati batuuke wa taata Nyakaana. Taata Nyakaana avaayo atunulanga emmese eva okubba ebinyoobwa. Agamba nze sinadde n'ekikumi. Banne nze saagala kumanya byakasasiro kuba simanyi na bamutwala. Bino ogenda bikimakwero. Bino ogenda bikimakwero si oba si kyekyo osasula 10 twagala olw'akasasiro. Twala ebbaafu. Kati ng'onaakwata ebbaafu. Maama kavuyo ko ntwala kakoko. Ako kanaasasula akako kagula 10. Ebbaafu yange tegula 10 mugireke njitwala. Akoko gyakasanga bawamba ebintu by'abantu oba toyina ssente bagenda n'ekintu kyo. Naye nga tekituuka ku erosi. Teweerege enkoko ejja kusasula byonna ebbaafu gimulekere n'enkoko ejja tumala. Gwe nyama enkoko yange. Sema enkoko maama kavuyo yeekaza n'abuuka nayo kati ono mukulembeze n'abakyono. Mukulembeze na munagaani nagambye tuli mu ghetto. Yewandege ya wano mu Katanga. Sooka ompe 10 lw'akasasiro. Mugenda maaso n'okuyiwa kasasiro mu myala. Kyalo kuno abantu abasinga basasula kasasiro mwesebo muteevunya musula gye mwagala. Kati yagamba tazirinako ye ndi kati kankugambe ekituufu njagala ssente za buyonjo. Jukira bano babbira nyugunya. Kati ebidomola oba tugenda kusasula bye tugenda nabyo. Tutwala nkoko ng'onyumya bidomola leeta ebidomola. Kane siina kasente tujja kugira naye kale ebidomola mbitwale kale mbitwale. Bino ebidomola bye batutte jjukira ono akolagana n'ababbi. Akolera nyugunya.
ate jjukira omubbi tayagala kumubba kati batuuka wano nga bw'omanyi biseera bya nseenene ennaku zino zaatabuse abaye kyamaani aludde okulya ku nseenene lwaki kati babuuza maama w'abaana oba gy'ali wane waka magu keggunda keggadde bulungi kabaga maama alaze kumpya wagenda kujja abawe ssente bannange temutawaana tusaba ssente naye kituufu kiri nti wemba temulina ssente mugenda kutuyamba muterekereka n'akakoko tujja kudda ate ssente maama agenda kuzidabolinga we tuddira tusanga akakoko ako twagala za buyonyo mugambe tazannya mu ssente za owulira seeka seeka tayagala muntu azanyira mu nnusu ya naludde okulya ku nseenene katwale kano kumbe beegombye enseenene bano abakulembeze ne bamala bajjako ku kyalo woobeera oyinza okubulwa kosigaza ebidomola babitutte enseenene bazijje ku baana akako baalaba akayinza n'obakwasa manyi tuba tukola muleke muteekako amazzi naffe akako tukalye akakoko si kaffe bannaye buno bwana obujagujagu kanaakaana si kangu era katumizaawo ebbinika bateekeko amazzi banaddiro kima enkoko bagambe nti yabuze buno obusenene buno si kyangu enseenene ennaku zino wadde zibuuka muganda wange obugula buba ku buseere bwange kati kyekituufu bundekere buno bwange lwaki kyogaa sigenda kulya anti kati gwe olina ebidomola tofaayo ate nasika nja kuleetera gayagala okugamba gwalina osika enseenene oba nze mukazi gwe musajja andi kaakati era ajula ziryanga mbiso noseeka omumulu gwalina mu nseenene tamanyi na maama nakayiwa nze nkubuulira kali yamugamba akageriko otuta enseenene teweetawaanya nze ngenda kutwala bidomola aziruma nakayagala atandiko ziryanga mbisi balina omululu ng'agwava mululu ne gufuuka omuyiri gombe nga buzibu ki gwe tokimanyi nti bwazibu bwa nseenene nagamba endasiika kaakati olya n'omulugambo ffe tetunaafuna kyakulya waka ani gwolaba mu kamwa kaana gwe kavuyo yamulumba gwolaba mu kamwa naye kaana gwe olina amagezi bulungi kavuyo kaana gwasagala kuddamu kumanyira kavuyo ebidomola bino opitako mangu kapite kukagenda eri nga kasisinya omutwe yamulumbirawo ani gwotunula mu kamwa okuze nnyo kalengere kasisinya omutwe kali kutwe kalinga ogwekolo laba obukolo kamanyira nye oye mama kavuyo ngendereko oye mama kavuyo ngenderawa seeka baadde ebidomola bigenze mu lugezigezi kugambye kati seeka alaba ngono omukazi tajja buseera n'amugamba agendereko kweni ngendereko oli musiru ng'ensenene gwaziyina nazo kumbe yagala agende nazo kati mukazi gonjagaza ki kankubuulire togenda ku buli kaseera kubeera ng'onfula musiru ogenda kunkola kigwe seeka zino ensenene tulina ozigabanira wakati sigenda kuwa nsenene yadde n'emu zino ensenene mpozi nga sinze maama kavuyo bw'oba oyagala okimanya okuva na leero neddira nkebuka ala kummanyira kitegeeza enkebuka mba njeddirako mukira mukazi gwe togenda kummanyira leero nange okuva lwogaye togenda kumpa nsenene kasajja gwe mmanyidde okumala ebbanga naye leero ngenda kukulaga nti sizannya okakase lwaki bampita maama kavuyo gwe omanyi lwaki bampita sekasalimu omanyi abantu benna akakuba ku kyalo kuno okubye banyi naye nze maama kavuyo nze maama kavuyo terikyuka mu nze maama kanabisi nze maama kavuyo kaakati oba tebakunyumizangako nti nze seeka salimu kati ogenda kikakasa seeka yeewaga bali ku mwala lwaki mukazi gwe oyagala okukalubya embeera obusenene teka mukazi gwe seeka nga tebamukuba mwala kati seeka njagala leero okakase nti laba seeka bamunyika nesepewo ne baginyika entalabuusi obuzibu owedde kenva wansi owedde bugwi nze nkubuulidde wandibadde mugezi n'onzija mwala banyika seeka mulimu abakazi abatali bangu owedde seeka yamugamba yenviira wansi owedde ate abanafu bwe batyo bakunyika n'empale ne bazinyikirako tukyagenda maaso oŋŋamba biki kaakati omubbi ababbiranga nyugunya ono bamuwadde ebidomola bitwala ewaka ebidomola omuyaye nga tabifuna kimanyirani akavuyo bamumegga bamuyisamu empinga bbiri awo ebidomola nga tabita kaakati ogenda okwetegereza ono bamubuuza kyabadde soko situka ombulire bulungi nnyo saa bintu byakumbuulira onayona byenkoona enywedde n'okunywa mama mpadde bidomola kibyogerako tamanyi nti maama ebidomola yabiwambye
ye maama bwe yali amuwa mugaa bitwale waka ebidomola kyokka nga zibirina kudda mu ofisi ya chairman. Mama wange simugende nayekera okunja. Yamugaa lekera awo kwasa abagunja Samira. Magula ye kwa Samira. Ani gwe Samira kasiri wala manyirani. Ngano kasamba teke ndege bibino ekutali. Oloza buli omwana ina kumanyira nze ku kyalo. Ani yaganze luba Bosco bamanyira asiri wala. Manyira n'omutunuulira nga yenna atunula ng'omwoloola. Kabulenga n'okutubira ebidomola ku kyalo kuno. Tuyoga teri atamanyi maama wo wano. Asiri wala. Tugenda maaso. Twagala okumanya wajje bigwera. Era nga ekyali ya mulembe nnyo gye tulaba. Kino ekyalo bagete enejjudde bamputu beereere. Seeka bamaze omunyika. Gwosangira na muganda anyise okusasula filimu kyanema mbeera wano nempuliriza filimu kakati kodi wekumamu mu kyalo Loba Bosco yalema okufuna ez'ekibanda alina waatuula n'oba obadde otaddeko sinema ng'oliwo aba ayagala awulira empulire ebigambo byeyogera abanga agiraba mukulu kato tere omukazi okukubenda olya nebbi kati yamugamba omukazi ankubye n'ansuula mwala olaba nze nanze nansudde ne mananka kumbe bamuyira ekinanka kiri kye bamuyira kati agamba oyo omukazi jasabadde mukwano gwe nga tukola ffenna omukazi nankuba sokolindeko olina okwebeereramu mwaba defense mukola mulimu ki omukazi nakuba kati ono yali wa defense luba nsosa ne batuusa n'okulisa nze omukulembeze kazambe oli mukazi wo ebyewuwo nabikugamba kati ono yalowooza wewe yamukuba ani yageni wewange oli musiru ogambye omukazi yakubye otegeera bulungi ogambye omukazi yakubye kati waliwo omukazi omulala asobola okukuba nga si weewuwo leka naawe se kati tusiriwalirako n'ekirala omukazi ogaana otya okubanga oteeseganya n'omukazi kweno omukazi yankubye nempuliranga omugongo guvudde mu positioni nempuliranga nze nanze nabba akabooni zonna zikyuka n'ekirala kati kaŋŋende kuba kireka mwe temukyalina makulu kati mwana muwala yajja mu ofisi ya chairman oli yamukubye n'amugyako ebidomola ate abamanyi chairman jjukira tomala gazungireyo nga toyina ssente yali ku busimu bwa nkokoto bali mu kuyiwa nyumba ye eno azimba abatuuze bayavuwala firimu ye egenda mu maaso kakati mwana mula atuuka akola alipoota munne omusajja ankubye chairman asaze nkuta ebidomola bya maama nga ngenda yako omusajja n'ansambasamba kyogamba akuta ebidomola n'abitwala nga temulina ye muvudde ndi oba kyo baki naye gwe omwana omuto naye kakati gwe omwana omuto otuuka otya okubeera ng'ogamba nti omusajja mukulu mufuna obutakanya nakuba chairman nze mbadde simumanyi kitegeeza gwavuma abantu abakulu ku kyalo omuvumye n'omuvuma ovuma abantu abakulu ku kyalo kyange gwe n'omuyimirirako omwana omuto yale wali yanguyasasiye kakati yamubuuza myaka emeka koyini wa myaka 3 kitegeeza gwe wavumye omuntu omukulu nako abaana abavuma abantu abakulu ku kyalo okugamba nti oli wa myaka 3 nga gwoli mu 16 chairman gwaze okulopa emyaka 16 gwe gwagunjula alina solido ate nina n'ennyondo sijja jjijjayo kati kansooke nfune solido kwanza osooka ombule lwaki ovuma abantu abakulu basitade ani yagamba ku kyalo kino bavuma abantu abakulu mwe mwonoonye ekyalo kimalawo akimanyi tayinza kujjamu yadde sente kibokozi alinawo ate yanguwa nkyakwongera chairman mune bansonyiwa omusajja yabbye bubbi bidomola bya maama kwegana osalawo muvume yabbye ebidomola okakasa yabibbye oyagala kunkwata mannyo oyagala kunkuba galamira bulungi kulage bagalamira ata kibooko toddamu ovuma abantu abakulu saagala kiwulira baana bato kwonoonekera wano chairman yatabuka oddanga wano ku mamayo tolina sente ojja olipootinga mwaba talina makulu njabako angavula ku kyalo kuno musiriwala muvuma abantu abakulu then ate temuyina sente ojja ozunga biki munzungirako ng'omukagwe mindi yayagala sente tomunyumiza ebyo chairman bamuyita mugaya faizo ag'obuzaale mugaya faizo tukyagenda maaso mpolampola n'emputu mbi ye firimu gye tulabye olwaleero emputu mbi buzibu ki kazi wanvuluzi kakati asanga tata kabuya amubuuliranga mu kyalo ewa muvuluzi nakulaba musajja goleka ali oyagala mukazi wange kireka dyamaze n'akugaana oli musiru
ngenda musiikirako. Kaakati bwe kiba kiganye omukazi oyo ngenda musiba naawe nkusibireko. Ebyo by'oddaawo n'osiriwala gwe seeka muleeta obwenzi wano obugamba musiba mwagala bakazi bana. Oli ku mukazi wange ovuyisa nabaleka ate ebyannemesa okubeera luli nga nkukuba. Ensonga eno girese nga agirese wa mutuze munnange. Omukazi wo aba nkubye emba manyini tugenda kwatagana tulabe ensonga akyaze kitya. Ate bw'otandika okumpisa bw'otyo kibeera kirungi. Bw'otyo oyogedde seeka siriwalira eri ogambye bw'otyo tompadde mwaganye omukazi ngenda musibisa eruzira. Omanyi wano ku kibuga zibeera ssente ate mu byalo ziba mbooko oba miggo. Twagala okumanya wa gye biggwera. Agamba ki Petersoni? Petersoni tipi transport tukitwala ndi tipi gye ntegeeza nedda naye nga tukyatalika. Ovaawa maama kavuyo no gwange tulina pepa gye tugenda okuyisaamu. Ye maama ava wa mukwano gwe. Jjukira ono omwana yabeeranga n'abasajja bali bawulira be bayita engajaba nga ne mama atasobola kutuula we batuula. Naye maama onkeereya kyokka ngenda kulaba mukwano gwange. Oba ova mbasajja mwana maama si bwe kiri bwe kiba nga si bwe guli lwaki otandika okunculupanya otambula bina obibinaza. Ewuunyisa ntandise okujogebwa omwana n'enkitaawe. Kaakati maama aba akyayogera soboka amugamba ngwe abaana okutandika okuyisa maama wo otyo olugaayo kibeera kibi nnyo naye era kisinzira omuzadde omwana engeri gy'oba omukuzizaamu. Firimu ya downtown gye tulaba ekyali ya mulembe nnyo bagiyisa emputumbi. Emputu bw'obeera mwana esobola okusuula mu muliro. Emputu esobola okusuula mu bizibu. Jjukira omuzadde bagamba ye Katonda wa wano. So wadde munne yeeyisa atya ate gwe omwana olina okunoonya engeri gye weeyisa obulungi eri muzaddewo. Kavuyo yatandika okweyisa obulala. Nagamba zonna ez'omulembe ojja kubeera nga oteeganga buteezi wano ku Moon TV nange Vijay Silver tatanikolanga bulikyo. Kati yamuyita ssebo nga ono maama naye ansobedde ayagala kunnemesa bulemesa. Kati eno okwatawa. Amubuuza gy'akwata. Wa mukwano gwange muyita ajja nsange. Yamugambye agenda wa mukwano gwe n'amugamba simanyi ava mukwano gwe. Kati amakuba akyusa makyusa ate sibe baana ba ghetto. Buli kubo lyonna abaali manyi. Maama ekikulu naawe oyomba nnyo nzontamye nze kangende n'okugenda. Nze maama wantabula oyombayomba. Omwana okutabukira maama we bw'atyo. Ne bannange buli ofumbirwa busajja obumpi. Olabye ddala ng'ozadde akanira akaninga kitaayo waako ennyini nnyini. Abasajja abampi balabye. Jagwe muli ku buzibu. Omukazi agasinga yeba. oli mulokole nti obuulira njiri. Kaakati taata tuba tuli awo ngazze. Taata tayagala maama kavuyo kuzunga. Oli eno ozunga buzunzi wenna oli ku street obulira njiri wafuuka mulokole. Taata kavuyonzo newuunyisa. Ku busirusiru bwo bw'oliko n'obwo bumpi bw'oliko tata kavuyo. Oyinza okumbuza ekintu nga kino. Kakati nga bw'okimanyi tebakubuuza gy'olaga. Nange kati yamubuuza gw'ova wakwenze ndi musajja tebambuuza gye nva tebambuuza gye ndaga. Naawe engeri gye batakubuuza nange tolina kumbuuza. Mukazi gw'otandise okummanyiira ekivaamu ogenda kummendegera. Otya ssebo mu bumpi bw'obwo. Tommanyira alonkole ki? Ogenda kunkola kino obumpi bw'obwo kaleega empale eziringa empiisuuli. Omukazi avuma omusajja tabeera mukazi mwangu ate nga wakuvumira wadde waliwo abantu oba tebaliiwo. Yafulumya bufulumya kigambo kyaba afulumizza. Tukyagenda maaso nayo. Bagiyise emputumbi. Maama dada akuyita. Kati yaddeeka n'atumya maama gye alina akapya taata kazze nako yalabanga munnaye yamaka alina ofuna engeri gy'agatereeza oliriza tunuulira. Ewaka nagambye bano abalimu abamu bakulu bufu abalala bakunju bufu abalala bapangulukufu abamu bakuumuufu. Mwekebeze siringi kubanga amaka gaffe gano gwe mugalaba. Taata alabanga amaka gayuuga. Bino nno bireetera abantu abamu okuserera amangu naddala nga ebizibu bizze maka era bagaba bagende beekebeza akawuka. Ng'ajja wakati waffe ne muwala wange. Si kuyingira taata ye tayagala genda kumukebera akawuka ayagala maama ne muwala we bagende babakebere. Kwegamba omwana oyo okuva lwe yamera ebbeere ku kifuba watandika otunulanga eŋŋwaŋŋuli musajja gwenze wansobera
nze ngambye bugambi gwe ne muwala wo otomanya gwe lwaki togere nayo n'otusooka ne weekebeza lwaki nze nekebeza n'omwana wange otegeera bulungi lwaki oyogera nange sooka oyogere ne muwala wo ali kyeŋŋamba ebintu bya geto bizibu taata tabanga enva ze zennyini zasoberera taata yagamba sijja nze gendayo takema sitande maama taata kyayogera nze ndaba kirimu ensonga twekebeze munaye tomanya buno obulwadde bwajja butambulira ne magirita ne mumpiso kyogamba ntino oli mweraliikirimu amune nga bw'omanyi ati kati nange njagala ngende bankebere manye nga bwennyimiridde kirungi okukebera n'omanya ekitaanizo ntya bulamu bwo abantu gye bali ng'alowooza mulamu nnyo agenda otuukayo bamukuba amawulire avayo amatu gawuuma ovayo amatu gawuuma so kirungi n'ogenda ne weekebeza n'omanya sitetasiyo kati banyugunya olaba atambula nga kabedo wali babbye abantu ku nsi kuno nesekubayi naye gwe mulimu gwakola nyugunya tugenda maaso saagala kenda ogisubwa agunda n'ogamba tambula alo banange olaba ekiri mu ghetto waye banange omusajja bunanziba banange munyambe banange omusajja nzibye esimu yange maama esimu yange waawe maama esimu mu ghetto oteekwa okutambula nga oli sitede abaana tebeebaka omuyaye we yayimbira n'agamba Kampala si kibuga ky'abafala bw'oba kyababbi b'obusimu muzunga mweyisa mu ghetto oyise mu katanga we n'oyasaamiridde mu kisenyi bakusomesa essomo mugende muleete obusimu nakaba obusimu obuwera gwongamba olina 2 n'obusimu 10 batuma busimu muleeta ano olugezigeze yali amututte emimiro sajja ono anaasoboka emimiro yali agitutte tugenda maaso mpolampola ekyali yamulemenyo bagiyise emputumbi agamba ki Geoffrey King agamba ki Peterson tugenda maaso mpolampola ate nga nagambe okujeza ebina Uganda wonna wonna manya nti nomanyiwo wali ku Majestic oziyolawo zonna duka namba mwana gwa kutano wonna ozijjawo yes ezebina Uganda byonna byo baweetaaze kuba ku noti 7 noti emu 10-15 ojja kuba ng'oziyola nga tuwamu ne mu TV okubeera nga tupromotinga talanta zaffe zinazo ate okuyita baana bano abafa abawano eno firimu ekyali ya mulembe downtown movie kale n'embeera ezisinga era ebiseera ebisinga toyinza kuzimanya nga tobadde mu kifo katulaba embeera ya ghetto bwefaanana how people survive in the ghetto abantu bamalako batya mu kuyita muntu wa wansi nagamba zonna tujja kuba tuzikutuusaako nate wano ku Moon TV nateera woli anti we tuli tuteeka okulaba firimu ezaffe ez'abaana abafa abawano big up Nalubega ogamba otya kakati embeera bweti mu ghetto bwetambula kwegamba obulamu bwo obwa ghetto bagenda ne bagamba bubi naye ate boddako ene mabega nze ndaba bubeera nga buli sitede ono olya kaseenene ofuna ke bafumbyeko n'okekongolera olya kafina akali fuleshi embeera ya ghetto wadde oluusi babeera myala naye ate obulamu baba mubuyina engeri gye bubanyumira ngaye alaba bw'ava mu ghetto aba talina walala gy'agenda kudda naye ate abamu embeera emanyi batabukira naddala nga talina kasimu kakubba singa obusimu obw'okubba bubula embeera ebeeganye baasi alindira wano alo yes alindira wano teri mwana alaba ebizibu nga Kavuyo bayinza okutuuma erinnya ne wejjusa lwaki baali kutuuma Kavuyo mukazi wattu asanze ebizibu byatalabangako bukyabairawo buli bizibu byonna bigwira Kavuyo maama ali eno
Tebabbye ssente z'abantu bawuza basolooza z'akakiiko tezituuka na wa chairman. Bajja eno balina omulala gwe bagezaako kuba ekipindi wano. Neddala mu kaseera ne musolooza ssente, buli wiki musolooza ssente z'akasasiro ate nkasasiro tumweyirayo mumuyiwa myala. Yensonga lwaki twetaaga essente. Bw'oba tolina ssente ngenda na sowaani ya mmere. Omuntu asolooza essente ng'abadde akimye essente. Ngenda na binika. Muve wano mugende ate gwe nakumanya gwe. Seka mubba ssente z'abantu wano. Seka ne basooka bamukuba omulawo. Omukazi ankubye enkogo. Seka olemera nnyo. Obadde emmere y'ogitwala wa. Banne Yesu bo anawata ala kikino kyenguddeko. Bamukuba omulawo mu linnya lya Allah n'awulira ng'omugongo gukyuse. Ate lwakuba bano tebamanyi na kumanya naye nazzi kuno ng'okukuba omulawo. Oli n'agukuba ku mugongo baga muyinza n'okubeera ng'abaana tojja kuddamu kuzaala abaana badduka. Seka tababanga abaana ku mugongo bavuddeko. Firimu egenda maaso. Era nga saagala ekendi ogisuba busuba bagiyise emputtumbi. N'agamba zonna ez'omulembe tuteeka kuziraba. Bulijjo nga bw'omanyi munnaye tebakwatagana naye munnaye omwana asigala mwana ne maama asigala maama. Ne bakuba ne bakusiiga n'eddagala ly'engatta. Maama. Bano bakuba. Ngudde mu manda. Tunula nno ndabe. Ono omwana yali takula bitooke bye ebigwa. Naye ng'alaga maama nti buli kimu ali kiriini. Yamulimba mbu agudde mu manda kumba agudde mu nyugunya kyamukoze. Yayita yeepimira abasajja baakomako. Abaana gye bali maama nti bane Katonda wange. Nze omwana yo tebamukubangako we bati. Wasuzeewa. Kati yamanya amulimba n'atandika omubuuza gye yasuze. Wasuzeewa. Mama nasuze wa mukwano gwa. Abaana ab'obuwala bayiza okulimba. Naye gwe manya oba oli mwana wa buwala ng'olimba. Oba njagala onnyinyonnyole. Ensawa yonna bagamba ekyekweka mu nzikiza kiyinza okulabika mu kitangaala. Kiringa olubuto we lujja tosobola ddukweka. Kati yali aganye okwogera mukwano gwe gye yasuze yamala n'amwogera luvannyuma nga maama akaaye. Naye mwana gwe nakuzaalira kisiraani. Kumbe erinnya lye yatuma omwana teyali manya bumanya. Mirerende gyennyini tukomeyo wa chairman bamuyise Mugaya Faizo. Y'omu ku bachairman abakyasinze okwasaganya ekyalo. Naye bukyalukyanga lwa Mindi n'agambye oyinza okukola ebintu mu kizikiza naye lwe bukya ne babiraba mu kitangaala. Ogenda kwejjusa duniya lwaki Katonda yakera n'akutonda. Kati chairman alina gwe yateerako omukono ku kibanja ky'omukazi. Sebo ogenda tubuulira wasayininga omukazi ono gwe wamusayiningira ng'agula ne bana abalala abakitwala gwe wabasayiningira. Bachairman bakoze obuvuyo mu nsi muno. Aguze ekibanja n'akusayiningira n'agamba tekirina mutawaana n'addamu n'akitunda emirundi ebiri. Kati chairman yamwalula kyandibanga esiridde ku bugere. Chairman sebe ebintu by'okola si birungi. Chairman tewandibadde ggoddira ota n'otandika okuwandiika ebintu nga bino ng'ate gwe chairman atwala ekyalo kino. Chairman bamukebera omukono agenda olaba gugwe ne banne mu nsonyiwe. Sagala ne kunsojja muto lwaki temugenda maaso ne mumanya nti naffe tuwebaka ne tukola ku nsobi. Mukono gwange guno naye. Mukono gwange. Sitaani. Nali simanyi kigenda maaso sitaani yankema banne mu nsonyiwe. Otumalira obudde nga weekaza ennyumba y'omukyala kati. Yasooka kwekaza kumbe ennyumba y'omukazi bagitwala. Nfakana chairman nga ngambe no sisa. Bachairman mweddeko. Ojja kwagala okulya emitwalo 2 oba 10. Male ebbanga eruzira. Chairman ebintu bulijjo byakola. Ennyumba y'omukazi akkiriza. Chairman yamala nakkiriza ne yasayiningawo. Tugenda kulaba tulabe. Oddira oguza omuntu poloti omuwe kubo. Dene atoleeta omulala era omugabire kubo lyeri mu chairman bane mwegendereze. Ennyumba tugenda Sijja sula wabwengu bakubanga gwali oyagala ssente watunda njagala nyumba yange. Kaakati ennyumba yagitunda ey'omukazi omulundi omulala ate n'asayiningira omulala.
oli yazagamba omukazi ennyumba agiveemu omukazi aga ennyumba sigivaamu njagala nyumba wengenda kubeera bakyeyamani musaasire bannakazadde b'eggwanga era musaasire abatuuze bamu obadde n'omuntu ku kitundu oludde naye ng'ate oswaluka otyo kyeyamani yayita we yandikomye yagala sene nayita we yandikomye esene zituuse okumuzaalira akabasa mukulu nga gwe kyeyamaani era abakyeyamaani wasoose kwegaanamu eno sayini siyiyo okakasa eno sayini siyiyo kyeyamaani tugenda kulabagana ogenda kubikwasaganya olabe ng'omukyalo yafuna we yeebaka ate bakyeyamaani mbwamwe mwekaabya naye nzongwako nkuziikula n'ontegeera nkusiikula n'ontegeera kyamaani atandika okaabya oluleekereeke kumbe buli gyakimanyi omanyi beekaza oyo maama kavuyo ate saagala onsumbuwe naawe taagadde kulwana bitooke byebigwa gino emyala gifaanana bwagiti tubasaba nusu 10 ne muddaawo ne muyomba ate ne muddaawo ne busirwalawo busirwaza saagala tozanyisa ekigambo bwavu manyira omuntu afuna sente ne zikera enkya ne zigwawo naddamu n'afuuka ekyambika kaakati taata kavuyo agenda olira omukazi yerere gyalinga ali ku mukalakaasa ni mukazi gwe nakuwasa kuleekaanira kyalo n'osooka oyoza engoye zange oli mu kuleekaanira kyalo kutuma mmere sinaba na kulya kamere oli wano owasama bwasami naye gwe olina amagezi gwe taata kavuyo kaakati nnyabo ewange tosala kaŋŋende twaleera obupale bwo alega obupale obupiisuule laba engologolo kamanyira nyini kansirwalirako nkuba bali ate ddaawo ng'oddaawo omanyira oyo avuma bbaawe oyo avuma bbaawe maama kavuyo oyinza okunenya omwana n'ogamba omwana lwaki alinga bw'ali naye nga tonalaba maama bw'afaanana oba taata so bannange mwetegereze nnyo ebintu bagamba embwa ezaala mbwa n'ente ezaala nte kaakati eno seeka basolozanga abantu agwa ku nyugunya amuwoninga gwe mwajja ne mutwala ebidomola by'omwana nabitwala ddi mwatwala ebidomola by'omwana era tekiba kuba kiggwe seeka ggwe ogenda kumpa akasimuko nze nkubuulidde seeka bulijjo basoloza essente kwegamba ng'ovudde ku by'ogamaani eri waliyo ababbi ababba obusimu ne bano baseeka babbi bankukunala kusoloza sene z'abantu era nugunya amuwoninga n'amugamba seeka bye muzunze omutwe ogukulinga emmangala seeka mudde nga muzungire waffe ojja kitegeera seeka salimu sajja ono olaba ntuukiridde n'andabula nandibadde neetereeza ono maama kavuyo yaleeta bino byonna namugamba eyo tosolozangayo buli kaseera ayagala kusolooza eyo ayagala kuleetera nze mitawaana mu linnya lya allah saagala yalabanga emitawaana gisembedde okujja omanyi waliwo olukya ne lukyanga lwa mindi niyo olunaku lusobola okukeerera nga lwasigala olaba ekiba mu ghetto nyabo kikyosuula mu mwala bino bye tugoba mu ghetto musuula mu mwala yangwa mangu okajjeyo osumulondage byobadde osuulamu olyaddira obubi bw'abaana n'abusiba mu kaveera n'alyoka abukuba mwala kati seeka yemu ku bintu bye bakola kye bagezaako kulemesa okubeera nga bigenda maaso mu ghetto mu downtown naye nakwata ng'obadde osuula mu kazambi egyo giba mitwalo 4 kati ono omwami teyakoma ku ekyo asanga maama kavuyo gwewamba ebidomola by'omwana gwe leeta n'essente z'osolozezza n'essimu ye eriwa waliwo omuntu gw'oyinza okutwalako ebibye yakoma ku niigiina nze essimu yange tojja gifuna maama kavuyo n'azinga ate ababbi beekaza akugoba mu ghetto ng'ensi yonna eraba nga balowooza mwekuba kawuna kumba agenda kukunyagulula efirimu egenda maaso bagiyise emputtumbi abantu abasinga balina emputtu naddala abaana ab'obuwala ne bagaa tokola kino n'olemerako naye muganda wange oyinza okukakana nga ate gyebigenze nga tebigenze bulungi naye bannaye mu nsonyiwe ogenda tuwa emitwalo 6 nabadde mmanyeena okuddira akaveera akalimu empitambi okasuule mu mwala naye mu nsonyiwe ngenda bawagwo mu kitundu nti ogumu ekitundu tigutumala weba kugwako ng'obadde okola ekikolwa ng'ekyo oba obasasulidde renti ennyumba asulamu ya mutwalo tuli mu katanga mu ghetto era mukazi wati yeegayirira
kati ate daba embaga weekulira oli mu mugoba mu kudduka yatomera seeka nga bali wano alemedde ku mukazi ono yali alemedde kwena ono lwajja yamugamba agire mukaaga emitwalo kale 3 ekyo sebo bagera ne ku poliisi ne bakutwalira ddala kubanga amateeka gaali gajja nga toyinza kumala gazanyira mu myala gino naddala ng'obadde oteekamu obubi mateeka gamba mazito gakalubamu awo bayita n'abatuuze bonna abasinga bakuŋŋaanye ono mukazi akyasinza obbalwaza kolera yenna yajja kati ava kuba n'abantu ghetto zirina okubeera nga nungi abantu b'omu ghetto sobola okweyagala va ku bino ebiseera bye bajjukidde aba ghetto kaakati chairman basalako ofiisi ye chairman abadde akyasinza okulya enguzi chairman abadde akyasinza osolooza abatuuze chairman ne bamugwako ayongera okunnyonnyola batuuze beekalakaasa bakoye obuli bw'enguzi bakoye chairman atatereera nga buli kaseera agezaako kubonyaabonya abantu mu kifo ky'obakolera by'alina okukola chairman nga tebamunyweza tugende musiru gwe mutusoloza sente wano sente gwazirya kumba ina abamukuba n'enja oluba neemulindeeko sizirya nzekka ozirya naani ate abatuuze nga bakuvuddemu nga gwe chairman waabwe eyakwalula ebeesiridde kagere kakyala banengenda babuulira esente betuzirya nabo boogere sente baneemulindeeko bannange nange bamuyise mugaya faizo oligino ne muziyogera tubuulire ngenda babuulira chairman bukyaluca bulijjo lwamukereranga lwa mmindi naye leero lumukeredde nga lwasigala bamulina mulindeeko mbabulire bannange kyetugenda okukola tulonda akakiiko akapya bannaye muleke genda maaso nakumpisanga atali muntu wammwe toli muntu waffe bulijjo mutubba wano mutusaba olukumi kumpi oluvannyuma lw'ennaku 2 abantu engeri gye baba bakwesize n'obeera nga munnange oli mwetowaze naye abantu kasita bakugyamu obwetowaze n'obwesige obudde bubeera buzze ku bunnaabwo abatuuze baatabuka kuddamu era ekyo munaaba musazeewo ekyalo kino nze kyengenda okugendera kuba mwagala nti mwagala kulonda ssentebe mulala nga mukola ki kaakati yagala bamusonyiwe oba ave ku kyalo aveeko oba kulonda ssentebe mulala naye nga ye agamba kino kyo mutuufu abadde takikola ekyokubanyaga obadde otunyaga chairman talina kudda ku ntebe abatuuze baatabuka mwana namyalo obalaba chairman takyawera vere bannange ekoti yange nyirese mundako enjikime sigenda kudda mu ofiisi tugikukimire n'ebyange byonna chairman yabuukayo nansawo mwemuli ebibye bamutwalaganya ofiisi teyagisigalamu bakooye okubeera nga bafuna abagwagwanga bano mu ghetto lwaki ghetto zibonaabona olwo bakulembeze baazo okubeera nga bamulugube kyekizizza oba ekyongedde okuzza ghetto zino emabega downtown okubeera nga tezivaayo era baasalawo oyo muzira ate abageto nga baakuzizze newoobagulirira newookola ki baba baakuzize baba baakutegedde baba baakubuuse era chairman bamujja mu ntebe nga baagala nkulaakulana bweti bwegenze nateera nga bulijjo Silver nzabadde akwereza bije Silver tata ne kolongera bulijjo nagamba ku Moon TV nga woli wetuli tubaagala nje musinzira yonna yonna kubeera nga mulaba mwebale kulaba temujjanga okwo ate nateera mweraba ebadde emputumbi oyinza okola emputumbi ntu byokola naye ate emputu oyinza okumaliriza nga ekufuukidde ekirala